Jagamba nti nzaali obulungi ennyo kuba sikola omuntu yenna alina wabanga afulumya naye nga takola tekiba kirungi so naye nga we just keep positive. I still have hope. Fiiriddwa kingi kuba nina mu shows zange ze nafiirwawo nga ne Easter kuuma ogitwalidde nali nina okugenda e Germany nali nina okugenda UK Europe Sweden Amsterdam wantu wa mirundi mingi yanga ne visa nzifunye naye tezirina kyezannyamba so nafiirwa emirimu nafiirwa ssente even ne shows zawanira nazo singa emikolo nkola kati ezo zonna ssente za ezijja kunsanga of course oba olina okuteeka everything on hold twali to expecting to release dates naye kati I don't think we're about to release any date okujjako ng'embeera ezzeemu nga tuzzeemu kola koza omuntu yenna alina nga akiteekamu ssente yeetaaga ssente okuteekamu ssente kitegeera so basponsors bonna bonna era bajja kuba tebannaddamu bulungi so naye Katonda wanaatereeza buli kimu tujja kikola of course kati ozuuka z'oyagala noonya ekyokulya n'olya kati ekyo ne kiggwa oba okozeeko ku mirimu n'oyonjayonjaako kati regulo oba okuse wenna omukuto gukutuulidde so you have to exercise naye waliwo era wootuuka ng'owuli oyagala okyuseeko ku environment ofulumeko naye tekisoboka so you just keep yourself busy you watch movies noyamba kati nze nyambako muwala wange homework balina homework gwe babawa so I help out as well. I have to check gwakoze I have to sign so bingi omuntu yenna era kale bakiri era wabaawo amadaala oba waba osobola okudduka okuva wano ku geeti yammwe paka ku yaawali eyokusatu nga bokkirira bw'oyambuka oga engeri nnyingi nnyo gye tusobola okuexercisinga ate era nze naliwo nga ndaba amawulire teyagaana kujoginga yagaana jogging in crowds like so osobola okujoginga wekka so okusalawo okutambula that's also another way of exercising sirina gwe nali nkubye naye nga bw'omanyi omunauganda nga yajubisizza kati sirina budde bunyonnyole ebyo gwe nali nkubye bambi sorry kubanga sijjukira kuba muntu I'm still failing at relationships kuba mmwe kennyini mukisibako abantu kyomuntu newabakwana awuliriza ebyo ebigambo byonna kizibu okufuna omuntu alina lo n'alumba nti kati nnyumbye Nwagi mwagadde nga bw'ali sooka nakugana kubuuza chosen blood wama bituufu buli kimu n'akikubuuza so sirina budde bwennyonnyola at relationships asiriiko kizibu kizibu kyekyo sirina kizibu ndi mukyala mulungi aye ne laavu ngiina webanga ogimpadde omwana alina obuliri era buli omu asula yekka but of course bulijjo era twagala okubeerako n'abaana nga tetulina budde naye kati tubuyina which is a good thing but era waliwo weetaaga mu space ng'omuzadde kitegeera mwana n'akuyita n'ogaba bannange kyoba agamba ki kitegeera which is normal naye tulina okubeerawo tewali kyakukola be baana baffe saawa ejja tuuka baddeyo ku ssomero let's just help them revise njagala omuntu ajje ku peegi yange nga azze okunvuma abe ng'akimanyi nti wano tebavumirawo okitegeera kubanga eri peegi yange sikuyitangako kati bw'ova eri mbojja onvume gwani anvuma kale bwe baba bagamba mbunvuma abafanzi bo be baani okunvuma do they have the right to insult me let's respect each other okitegeera if you respect me I respect you not just bullying artists waliwo aba batya bambi ng'ali eyo atyo baddamu olwokubanga has to be humble but I can be humble nate don't disrespect me the moment you disrespect me nze nga nkuwa level yo kitegeera you don't just come on my page insulting me nze abanvuma abo bafaani bagende saagala kitegeera bafaani bange tebasobola kunvuma my fans respect me era bengenda okuyimbira ku mikolo sisanga nga yanvuma kitegeera kitegeeza oyo faani wange naye omuntu adde mu kazigo ke ataddeko embizi za 5 odde ku peegi yange ovume
nedda sibyagala nze sibyagala era nja kibagamba paka mpisa zange ennungi kisinziira ku ngeri gyo approachinzeemu yo approach kitegeera kati omuntu oyinza ovaeri mbu n'ogamba nina empisa embi nga tobeerangako nange you've never hanged around me kitegeera naye nga gw'owulira mbagamba nina empisa embi naawe n'okikuliriza I have no problem I don't even have time to explain to you bwe kitwale nga bw'oyagala nze bembeera nabo bamanyi empisa zange nze sirwana nze kennyini siina maanyi era sirwana just omuntu yagenda ku TV n'ajubisa embeera kubanga akimanyi nina ba fans kitegeera of course bye mwogera ku TV abantu abali eyo abasinga babitwala nga bwe mubyogera kitegeera so of course nga bona alaba let me give you an example of Patience Ozoko mu Nigeria nga bakirabye nga bamulabye nga abonye omwana n'okaaba buddamu like some people would meet her and you know hate on her just like that kitegeera so kyekimu nja kukolayo family page ndowooza that's not a family page kitegeera you can't tell me how to dance abamu bazina na mikono nga bagibuusa kubanga kyemba ndi comfortable in to dance in kubanga ne dancer bwajja ku stage ayambala engeri newabbale kekateteeka abasazeewo kitegeera nokuga kisinziira nje nsobola okwambala wenjagala nga ngenda okuzina amazina genjagala okitegeera tosobola kuŋŋamba ngeri yakuzina wembanga I'm not you know in any way vulgar you don't tell me how to dance nange bambi bingi ebibi bye bandowooleza naye ate unfortunately si byendi kitegeera kati oli waddemba okukirowooza n'okukinyumiza kwayagadde bw'abanga yali ansanzeeko okitegeera yeah that's all I can say